Finally, Derick wa radio wa mun256 bazemu wali UK atengo mutemu yavuddeyo olunaku lw'ejjo ku nsonga za Isma akwatidwa. Bibino nabyo mbikuleetedde. Kadama tuula owulirize bino bikulu. Kale katugendere mawulire gaffe agaleero nga sibalwesiza ka video kampere ka like nga wene enkola yaffe wano Kwanda Boy UG kabenga kasobola tambula. Hajjat Kalodo agamba janga kulomba edduwa namba eri awo 67. Oluvannyuma lwa Derick ne Muna okulwanagana oba okwekyawa ebiseera by'amabega kawe emyezi 5 egiyise nga bagamba bambi Muna yali yajoininga ki LGBT olunaku olwaleero n'ebyatandise olunaku lw'ejjo kyaleka bamaze ne boogerako zinabalabyeko wala katambike nalabye nga batambula babiri era nga bambi kyongedde tulaga bambi bazeewo era obutambi video muzirabye ezo zemba playing daawo mu maaso era ng'olabye ddala kati baze mukola content era ne comment ya Derick wali ku TikTok yadde agamba his back on the street nga kyategeeza akomyewo bakomyewo babiri kati teri kuddamu kuyomba ebyo nga tubitadde mabbali ebya birungi Samantha byongedde okutabuka ng'abantu basinga bagamba oyo birungi Samantha golaba y'omu ku bakadamu baba house managers abakoledde e Dubai ebbanga ddene nnyo bagamba yasokera Saudi Arabia bigaana era n'agenda e Dubai nayo nagamba nebyagala naye nga e Dubai yasobola okuvayoko n'akantu akatono zino ensonga by the way ono yavuddeyo n'agamba muno obanga oli serebu okimanyi bw'obeera serebu buli omu abakwesiga ne sente ze naddala bakadama ekadama yezira kulaba muno ono serebu kasobera serebu gomanyikiddwa katono we bati n'omugamba mpayo obukadde 10 bw'omukuterekera bagenda kola kya bagenda bukuwa katono yavuddeyo n'agamba no bambi mwegendereze bwe bakuwa sente zaabwe tozikwata kozi nawe anytime oyinza okukola abaganda bagamba enswera ekwagala yeekugwa ku bbwa muntagingire wano buli muntu alinamu kaffeemu wano ku TikTok wamu ne birungi Samantha banne mwesonyiwe ba interviewer abo ba blogger babajjako we interview wewegendereza obulungi omuntu azalidde Samantha ebizibu onesibife yamugyeko interview abantu abo batukozesa ensobi ekintu ekibi ekikuba ye kyayagala ne kitrendinga ku akawunti ze ye n'afuna sente n'akuleka miwunyo Samantha esawa yakakati yali yassaamu abantu mbwente ze zimuleetedde depression yayogedde bulala ku interview SB4 eyo n'emukuba SB4 takomye ku ekyo agenza alese ne family eri Samantha gyagamba emuloga kati amulese mu katuwe putu oye sima YouTuber mwe mwagala bajjeko interview n'olwekyo mwesonyiwe ba YouTuber batuzaalidde obuzibu Samantha wesonyiwe kamera atenga ebyonono omutemu wa jaja ichuli yavuddeyo n'agamba muno yakakasiza abantu tino yakola kiyamuta era wabanga wawulira police descriptions ezaaliwo police wazi yakoyesa okudescribinga omuntu yata jaja ichuli ng'olabye ddala ono afitinga mu kifaananyi ekyo era nga ye yavuddeyo n'agamba muno wabanga tebamusasudde sente ze olunaku olwaleero aba agenda ku exposinga era bakigambibwa mbu police yamaze ddamu identifyinga era nga bamaze ddamu kwata era sawa zino wetogera ali ku CPS tetumanyi kigenda okuddako era nga anytime just tulinze police media eno gye wali ku media center bakole ki ba hostinge press conference ya bibu batugambe wao mukotoba nedda cause ebisaturating nga bagamba ku Twitter ndoza basinga tembera ku Twitter naye ebisaturating ku Twitter bagamba mbu bamukutte no mulenzi era nga ali mukomera right now kala katambika kanonga yewerera abakola ki abamutuma okutte tajaja ichuli ngagamba gena ba exposinga ka video kampele kala ikinga weli nkola yafe wano Kwanda buno baka bugende erigwe omukuru eyantuma ogenda kuba ichuli amasasi Sevo kwise mirundi meka njagala sente zange I need my money or else I'm gonna unmask myself so that people can identify me and you see what's next njagala sente zange tuko esanga muri bali az'amaanyi nitugenda tukora ebikora ebyokuyiwa omusaayi maziwe katona anyigrafi abase simwe mwe mututuma ne mudabiteyo yamwe kurinda kakati tsebo njagala sente zange olwaleero olidde tonzijukidde nina akazanyo kenyagala tuzanye
Njagala tuzanye truth or dare. So go take emmere wansi. Okay. Truth or dare, eh? Tandike. Okay, truth or dare. Truth or dare. Dare. Nothing enough to that one. Dare. Why not truth? On I choose truth okay, or dare. Dare. I dare you to call your ex-girlfriend. My statement. I dare you to call your ex-girlfriend and tell her that you love her so much. You miss her every day. Actually, oleeta obuzannyo bugenda okukubya pressure ofe ogweri okutukema mama wako besimu abuze kyekya somwana wange kole ukozi soko tekemere wanso flesimu nyako ngako. Okay, I dare to call you. that is a little bit hard. What is the fine? Chinga chibanga chinene, what is the fine? Fine. What asobodde kikola ogenda kumpa $1,000 right now, and I go to the salon and I change my hair. $1,000 you're fine. Yeah, cash, as in cash right now. So you either call your ex-girlfriend or you give me $1,000 to go and check my hair. Guno omuzannyo gw'oguleese. Call her. Omuzannyo gw'oguleese. Guno omuzannyo gw'ogutandise. Call. Pressure wezikukuba ne zitusuula eri. You even have her number. Hello. Fine. Hello? How are you doing? I'm fine. You're fine, eh? But then njagala kugamba, I just wanted to tell you that I love you so much. Derick. Look at it, Derick, worrying. Ndowooza ne bwe ndi emmere yange totandika gubadde muzannyo. Kino kyokoze. You still have her number. Tegeza mungu. Kize ky'okuba nti omukubidde n'akwatirawo. Kyeyanzikira ne gwe obireese oŋŋambye gwe kati ze $1,000 bw'obeera nga nkakugambye era singa nze nasoose kirowooza nange naye kakusuddeko gw'obadde ogenda kukubira. Gwobireese era tunula bulungi.